What is wrong with you, kid? Okay, come. Come. Omuyimbi Diamond Platnumz ne Zarina awa Ugandan export mubalabye ku mako ka video era nga mulabe Diamond abadde kutengalo ne Zarina bwatambula mu aisle oba mu corridor y'ekizimbe n'ayita muwala we Tifa Ntikam abo nno baaliko emyaka emitono y'emabega baaliko nga batusalabo ono ku social media tetumanyi oba waliwo omuntu alikikubanga bongo jokorema abo nno yo video gy'omulabe yabizaaze yaleese ebizibu naye nga sinabagenda mu maaso mbadde nsaba mbabuuzeeko abami n'abakyala yonna gye mutuusa engalo kasuubire nti mukama abakomye bulungi kwona kwona olwa sande era nsaba lubagendere bulungi naye nga tanaba kusubscribinga kulikinga nakutapinga ku notification button mukwano nsaba okikoleko ssaawa zino katandike n'amawulire ag'obwakabaka bwa Busoga ono Kyabazinga ne bantu oba muyite n'abagereka bw'e Busoga oba n'abakyala oba queen w'e Busoga bano bafumbiriganwa emyezi 3 emabega era ng'olunaku olw'ejjo Inebantu yakoze her very first appearance ku bantu b'e Busoga ejjo lwe lunaku olwasookedde ddala ye okulabikako mu bantu nga bo mu bulombolombo bw'e Busoga n'abagereka alina okumala emyezi 3 nga talabiseeko mu bantu era ejjo lwe yatandise emirimu gye egy'obwannaabakyala ejjo yatwaliddwa mu lusuku n'atema ettooke n'akola ki bakuyita batya nkwerabidde like okulondalonda ebijanjaalo mu kibbo n'akikola era ng'ono omukyala olabirawo nti yakuzibwa amanyi okola emirimu gye era yabikoledde mu gomesi ng'alabika bulungi ne kannakyoke ak'enviiri yalabise bulungi era emirimu gye yagitandiseeko olunaku lw'ejjo naye nga kigambibwa mbu Badia Mokoti ng'embu ye Mama Kalimunda mbu ali lubuto era we are expecting a prince or a princess soon mu bwakabaka bwa Busoga gwe tunaga confirminga baby shower biki byonna tujja kuba tubibaleetera ba mikwano oludda olulala mwami Bobi Wine yalabiddwako mu Hollywood nga yeekubisiza ebifaananyi ne abazannyi ab'ettutumu omuli Idris Elba ono ye ayogeza abakyala obwama era ne mukyala we ono Idris Elba ono omwami ono Black American, he's an actor yavaayo n'agamba let's wish our husband a happy birthday sometime back ku post ze eza Instagram kubanga ono omusajja ono Idris Elba ayagalwa nnyo abakyala mu nsi yonna abakyala abasinga bamufa era mukyala we waba apostinga agamba our husband ye akikola just for fun naye nga byebyo bikwatagana ku mwami Bobi Wine yalabiddwako nga his rubbing shoulders with Hollywood celebrities naye munaye nga omanya bannayuganda abamu bavuddeyo ne bagamba nti eyo award like wabaddeyo some awards mu Hollywood ne bagamba nti zinga twawakinze za awards naye nga Bobi Wine didn't appear anywhere mumanya bannayuganda nga we bali naye nga just because appears anywhere on TV tekitegeeza nti teyabaddeyo Bobi Wine si kiwanta asobola okwemalamu natandika okukozesa photoshop naye nga byebyo ebyabaddewo yekubiza ebifaananyi ne abazanyi ba firimu abamu ab'ettutumu mu Hollywood oba mu America oludda olulala olwa Zari ye ne Shakib kirabika ennaku zino their relationship has been shaken they're going through a lot bw'olaba nga Zari ye twamusoma kubanga badde mu relationships nnyingi bw'atandika okubeera motivational speaker mu bintu bya relationships omanyirawo nti bambi ebibyo eno tebitambula bulungi ono these days apostinga memes ne Shakib apostinga obumiimu bukotsi ng'olabira ddala alina gwakoonako waliwo yapostinga n'agamba nti stop admiring people you should be praying for ako nno katukwatako nnyo nga ko nno kali kategeeza nti mulekere awo
okwegomba abantu be mwandibadde musabira nti abantu abamu mubeegomba naye nga mubasinga obulungi ne tulowooza oba ayogera ku Zarina era nga wenjogerera bano bajjayo posti zaabwe zonna ku Instagram baabipulinga down. Shakib yadeletinga post ze yali yakola ku Zarina deletinga post yali yakola ku Shakib era nga bano relationship yabwe erabika bambi eri shaken. Ate ne ku ludda olwa Tanzania Zuchi oba ono omukyala yali adeetinga Diamond era nga naye yavuddeyo napostinga n'agamba nti baseparatinze naye Zuchi ono ali mu Wasafi Records nga record label eri owned by Diamond. Yagambye nti agenda maaso n'okuba n'enkolagana ne Diamond nga kubanga ye manager we era nga it's going to be strictly business. Bya business byokka bino ebirala byabadde amumanaginga takyabimanaginga kasubire nti awo mutegeerawo mukwano baseparatinze era nga Zuchi yavuddeyo n'abyogera n'abipostinga abamu bamusekerera abamusaasira abagamba nti naye Zuchi ddala olaba Diamond ayenda ku Zari olwo gwe mukyala waffe gwe omuwala omuto olowooza abatagenda kuvaako nga Diamond amanyikiddwa okuba nga akyanga abakazi ono nga East Africa yonna ndowooza yagyetikka. Mu Kenya yadeetingayo Tanasha Donna ne baseparatinga namuzaalamu omwana. Uganda n'adeetinga Zari yamuzaalamu abaana babiri. Tanzania n'adeetinga Hamisa namuzaalamu omwana. Yadeetingako ko ne ku bantu abalala ba celebrities abalala naye nga tawangaaza mikwano tawangaaza mukwano kati huyo yaseparatinze ne Zuchi. Ebya Diamond byo biwanvu munnange nga mbadde mbagamba yadeetinga abakyala bangi era nga bambi tetuli shocked nti bambi separatinze n'ono omukyala kyokka emabegakaawo Diamond yameetinga up ne Zari. Diamond yali ne Zuchi then Zari yali ne Shakib ne beekuba ebifaananyi Zari n'ahaginga Zuchi ngaera olabira ddala bano bamovinga on ne bafuna new partners naye bambi byebe byabwe munaye baseparatinze era nga DJ Alisha yalabikibwako ne mukatambi ne Shakib nga bekola obusolosolo ya DJ Alisha postinga n'agamba that's an old video naye nga abantu bagamba nedda eyo video si nkadde. Hairstyle ya Shakib yeemu ne gy'alina guno omwaka omubiri nga we guli ne kakati bwali era nga bagamba eno video kirabika Zari yagigwako mu ssimu ya Shakib naye nga ne Shakib bagamba bw'ava South Africa n'ajja ne Uganda yekola obusolosolo bw'amiitinga ab'emyaka gye munnange abantu bakyeboogera bw'amiitinga ab'emyaka gye ne yeemala eggoga naye nga bo ebintu byabwe tebitambula bulungi era buli omu yeebuuza kati Shakib waba separatinze ne Zari akawoga agenda kajjawa era abadde basekerera Zari mbu baakoleseewo. Zari yakoze video n'agamba naye mmwe ndowooza nze temumanyi era abo abakyasekerera Zari bambi temumanyi kubanga essaawa yonna abeera ayingizaawo eddenzi etto. Geego nno amawulire ag'olunaku olwaleero mu entertainment edition nga ngenda kuba mbaleetera n'amawulire amalala ba mikwano. Stay tuned, mwebale nnyo mwebalire ddala.